nga jani endala zonna oba engendo zonna. N'olugendo lw'omukwano okeera enkya n'osisinkana omwana w'obuwala oba omwana w'obulenzi ne mukkaanya nti mu kweyongerayo kwammwe kamutambule mwembi. Ng'oba oli awo omu asiize ekifaananyi ky'okuba nti balabika bali ku peegi emu oba muli ku peegi emu, n'ogamba ono gy'alaga gye ndaga. Lwaki tetutambula ffembi olugendo ne lusobola okunnyanguira? N'ogattako ne biri nti babiri bwe babeera awamu ne bwe bakawamu babuguma okusinga omu. So you're like, we are good to go. Mutambula mu lugendo olwo n'omuntu oyo. Omuntu oyo n'abaako engeri gy'akulinnya. Nsaba onfune bulungi ontegeere. Munno gw'osazeewo okutambula naye obulamu bwo obusigadde n'abaako engeri gy'akulinnya n'akukosa. N'akukosa. Kitegeerekeka nnyo oli singa abaakulinnye mu butanwa mu butali bugenderevu. Kitegeerekeka nnyo kino engeri gye kyennyonnyola nga teweetaaga bigambo bingi kukikola. Ne obeerawo munno lw'akulinnya n'akukosa n'akutunira ng'obuliidinga nga biringa ebitamulya, ng'akulabanga ow'akajanja. Bwe kituba si ekyo n'abanga akikuteekako. Okukulinnya kyavudde ku kino. Singa otambula nga teweemasagga, singa otambula nga tutunudde waggulu nga nsawo, sandikulinnye. Ndigezaako okuyita emabega okukozesa engero naye nga bye ntegeeza obimanyi ebyo byali bituuseewo. Ne kikuluma ng'ekimu ku bisinga okukuluma kwe kuba nti omuntu oyo alabika nga atategedde ensobi. Abasajja be mulaba abatambula ne bava mu maka ne bagenda obutadda. Singa omutuuza alina kyajja okubuulira ekya sparkinga decision kwe yasinziira okukola okusalawo okwo n'agenda obutadda. Abakyala boolaba basibye engugu, abamu bazisiba omulundi gumu n'akeera enkya n'agamba nti kati ngisiba. Abalala agenda asiba mpola mpola, engoye afulumya mpola n'atuuka awasemba n'afulumira ddala obutadda. Bw'omutuuza ojja zuulanga waliwo ekyo kyakugamba nti gwe natambula naye yanninya. Ekimu ku byandeetera okuvayo bwe yanninya alabika teyakitegeera nti yanninya. Bw'aba yakitegeera kuye kyali kitono, kunze kyali kinene. Nkwanirizaako mu show eyo olwaleero. Tugenda kulya ka story ka Maria. Ayogera omusajja bwe yamukuba kataamutte. N'agamba nti olunaku lwe yankuba bwe nasimattuka newankubadde saagenderawo. Lwaki mbitandika? Ekyamusiikuula emmeeme bwe yatambula naye yamulinnya. Alabika teyategeera nti yamulinnya. Ogenda wulira ebyavaayo. Nkwanirizaako zibeera love stories. Dembelyo Properties and Associates bali mu real estate. Bakutegeeza ku estate eri Emityana eri ku promotion omwezi guno ogw'ekkumi gwokka, nga plot eno eri 5/10 oba plot zino ziri 5/10 ku $7,000,000 kyokka nga kuliko ekyapa. Kilomita 3 okuva mu town y'Emityana ng'okutte kuba eridda ku district. Kilomita 3 okuva Emityana 5/10 $7,000,000 nga kuliko n'ekyapa. Namba oziraba ku screen. Wuliziganya ne Madam Nancha Beatrice owa Dembelyo Properties and Associates. Dino mugikutule omwaka ogugwo ogugale ng'ogugalira mu October. Kangutwale mu love story ya Sister Maria. Kali short naye kakulu. Nina ka short story kange wano ka about ku baami abakuba abakyala. Amanya yakwogera kali muli ya Maria. Bamikwano lwachanga bulijjo ng'ennaku endala. Olunaku olwo mwami wange yali ampadde ssente za kusiba nviiri eggulo limu. Ne ngamba njakeera ntegekera abaana ngende mu saloni ng'emmere eyidde ngimaze ogiwa abaana naye obwana bwange bubiri bulenzi. Lwakuba right now siri nabo. Bakyala bamikwano
nga nkola mirimu nga bulijjo ng'omukyala omulala nga ntambula ngenda mu saalooni. Nali nafumbirwa ku luggya ewaka naye nga sezaala tulinawo omulala mupya nga original sezaala taliiwo, mukama yamuyita. Nafumbirwa ku lujja nga omumanyi abaana abalenzi abazimba awo ku lubalama lw'abamaama baabwe. Wamma nga ntambuza bufumbo bakyala nga ngenda mu saalooni gye nali ngenzeemu, omukyala nannyini saalooni ayita nazaala wange ssenga, kitegeeza n'omwami wange aba ayita wa saalooni nti maama oba kyekyo. Nga ngenda mu saalooni nga oyo omukyala wa saalooni nga bamuyita nazaala wange era nakozesa nga lya maama. Nga maama leero nsibye kaliwa nga ngamba tusooke tunaabemu then tusibe kanasa tukonze bannange nzize leeti siisule wano ko ye ngenda kwanguya. Bannange mukyala yali bize, abaali taaki abanaabamu abageero nga tajja kudda kuggwe wa kanasatu ng'alina azze okunaabamu, tajja kudda wa kanasatu ng'alina azze okusiba okukola litaaki ng'asooka n'akuvaako kusibayo 2-3 n'atambula n'agenda n'akola kwoli omupya nagumiikiriza. Bannange bafamire membe enviiri twazivaako ndowooza essaawa zaali 3:30 nga mugamba nkoze ntya budde nga buzibye ka distance kaaliwo nga oba olinye booda ekutwalirawo nusu 10 kyokka sente nga zempeddeko nga nali manyi ngenda kumaliriza mangu. Omukyala yanzipa nusu 10 nenye booda, bakyala nalinnya booda nentuusa we nali mbeera ewaka, nentuusa ewaka. Bannange nagenda otuuka ng'ab'ewaka beebaza nkonkoneko omwami nga mwali awulira kuba namuwuliranga nasanga actually n'ettaala eyaka bwe yawulira nga nkonkona bwe muyita n'ajezikiza. Nengamba nkoze ntya wabweru ntyawo obudde bugenderera sawa ziri mu 4 nkoze ntya konze kankonkone wa Nazaala twali tugatta olujja lumu tugatta olujja nenkonkone wa Nazaala ng'omutwe gunnuma gunneereeze bitya nti enviiri empya muzimanyi. Nkonkone wa Nazaala waliyo mulamu wange kiwala kyali kitoototo nga nkiyita mpita reste bami nzigulirawo taata gundi aganye okunzigulira ko ye ali mu ddinisa mwayogerera olwaliro aligguddewo ovaawa ko nze nagenze mu saalooni nga bwe naggambye ko nambuuza waakadda ko nzeye ng'alubandula. Ennyumba ya Nazaala wange erina ebisenge 3, ekikye eddiiro neeno mu bagenyi oba abaana. Kati mulamu wange gye yali asuze era gye nakonkona ku ddirisa nga nzigulira bamikwano nga neebaka ene wa Nazaala wange, naye ndowooza ne Nazaala wange teyamanya nti nasuze wuwe. Bamikwano nga bukya nga nzikirira nga sinakukkirira wabula nga ntambula nva eri wa Nazaala nzijja wano ewaka. Nasanga waggule abaana mwe bali bakyebase ng'omwami taliimu, wabula ndowooza nga eggulo limu yaguze emmere ye mu kunyuka najja nayo, yali mmere ya lumonde ng'eri mu kafumbiro wabweru. Saabifaako nga mpaata ng'omukyala nga ntandika kulongoosa waka yansanga ntudde kabalaza mpaata nambuuza nnyo bwe wasuzeewa ko nze nakukonkonya n'ogaana okunzigulira. Nasuze wali wa maama ng'awakanira ddala ng'agamba olimba
wasuze mbasajja bo bulijjo ngugamba olina abasajja ng'owakana nga mugamba tulinde mulamu restajje omubuuze kuba yali andowooza afulumyemu ng'agenze ku dduuka tetwamulinda omwami ng'ayingira akafumbiro ng'aggyayo omuggo nga mugamba ogenda kunkubako yeye nga mugamba ogenda kunkubira wasuzeewa ko nze nasuze muli mwannazaala mwamaama olimba lwaki ombuzaabuza onfulinga ng'asooka nkwata enviiri bakyala ekifundikwa ky'enviiri kino kye baagasse waggulu wano nga yakinyweza nange bakyala abaali basibye ku nviiri empya muzimayi nga bazikuttemu ne mugamba onnumya teyakkiriza nakwata omugono atandika okunkuba bannanga omusajja yankuba nenneekaza nenkwata akambi ke nali mpaatisa ne mugamba naye onkubira ki kiki ekinkubya kankukube wasuze mu bwenzi wasuze mu basajja ne mugamba lwaki tolinda mulamuliste n'akomawo n'omubuuza bannange bakyala bafamire musajja yankuba nze nanenkulubuka ku makya okwo abaana bagenda ku ssomero obwana bwange bwali buto nga tebunatuuka kusoma abantu abagenda ku mirimu bayimiridde batunula bwanzigunda bwankasuka eno bwankasuka bakyala navaawo nga ntonyolokoka wenjogerera nina enkovu y'omusajja oyo sirigyerabira ndigiregako n'abazzukulu oba yanfumita ki oba olukulu yali ankubisa lwe lwaliko akakongolijjo ke kanfumita bannange njirina eri ku kisambi bakyala oli omwami yankuba mu nnyumba eyaffe akalumu akamu twalina buloomu bubiri akalumu akamu nga twakateekamu amasa tutandiikiriza oteekamu akaduuka nava wabweru awo nga mpunze mpulira nvuddeko kamunguluze omutwe sikyabitegeera nga ngenda nsooka ngwa wansi mu masabwe nti nagenda olaba ensi yeetooloole bannange siryerabira migga egyo okumanya sirigyerabira buli wentunula ku nkovu nga njijjukira bakyala bwakya ku makya nga sikyategeerekeka nga nzimbye tebwakya na ku makya tebwalinda nazimbulukukirawo nyina n'atandika ng'okunyiga n'amubuuza omukazi owadde wakubye waki nga guwamuwadde ssente zamututte mu saaluuni tukubire muwala wange tumubuuza ono yavudde ssaawa mmeka ku saaluuni bannange essimu nga bagikuba ng'abanyonnyola ng'abagamba omukazi mukubye waki nze yamutadde leeti nze yamuvuddeko leeti bannanga abafamire essaawa ze natuula mu masa nali siyenze nga kamunguluza ali ku nze nga byendaba sibiraba byendaba sibitegeera akantu katono mwami sozi wano atubuulirira bannange nze ndi muyizi njogera bingi naye mpulira bingi naye byempulidde nnondamu okuva olwo bannange omutima gwange gwakowa omusajja ne wenjogerera siri naye nga tayinza kumanya nsonga yamukyayisa bammemba okuva buli wentunula ku nkovu omwami yankuba nazaala wange n'atandika ng'okunyiga buli lunaku ng'ebiwundu byennyini nga nkubye amabwa gennyini nazimbulukuka Mr. Sozi ekibuuzo kyekisoose nti omwami oyo yakolawo ki oluvannyuma lw'omukonkona ekiro ekyo nga nva mu saaluuni nyagaana okuggulawo enkeera ku makya nga bwe nakunyonyodde nti nakeera ntambula steps bigere bitono nnyo okukkirira wali mu mulyango waali waggule nga nnyingira nga nteekayo obuntu bwange bwe nali nzize nabwo okuva mu saaluuni ningizeeko mu fumbiro ng'eriyo emmere ntandika okukolaakolaawo buli mulimu ntandika okuwaata watuukira nambuuza mukazi gwe wasuza ne mugamba mulimu amaama nangamba okakasa ne mugamba ye
immediately tewali kirala kye yakola wabula okuyingira mu kafumbiro omwo n'ajjayo omuggo. Mwami Sozi omwami n'atandika okunkuba oba yaliko obusungu bwe ekiro kyonna ateeka okuba nga yasula alina byalowooza gy'alowooza gye nasuze bannange ekitaali kituufu we yatandikira okunkuba. Kyantwalira bbanga ki okumuviira. By then olwo natwali tulina abaana baffe abo babiri era nakati sibazangako kuba Mwami Sozi sifunanga Mwami Sozi nze muntu atawankawanka nga ndi mu bufumbo nguma n'ekyo kye tulinawo mba seefu nnyo nga mmanyi tujja kukola nga nkuuma kyama kyange ku mutima kyannuma nga buli wetula ku nkovu eno mpulira obulumi bw'amaanyi. Mwami Sozi nga nafumbira ddala ebbanga kuba nsobera mukunkuba okwo omwana gwe twalina nga bebi yali tayonka naye nga bebi ng'atandiikiriza okutambula. Munnange nga nkuza mwana oyo saamuzaako namanya bbanga lyonna lye mbadde n'omwami ono tankubangako. Leero simanyi busungu gye yabujje buli gy'anyiga naye nga takikolangako kunkuba kutuusa kulinossa. Nga nkuza mwana nali mugezigezi nnyo nga ngenderawo mu family planning nga neekubye ekiyiso. Mwami Sozi ebiyiso byaffe obimanyi simanyi oba obimanyi naye ndowooza experience gy'olina oteeka obba obimanyi. Appetite ng'ebula ofuukirawo nabukalu. Nali oba mu bintu ebimu ebyabasenga nali nga fala nga simanyi nakwenogera ku bidoddo okunywako ekyo nakyo kyamuggyako tokyanjagala tokyakola ki ebyo nga bimuyombya nga ntuukako nga ndi mukalu muzibu nga naye nze nina ekitereke kyange ku mutima musajja ono tankubanga kankubidde ki naye nga ne process y'okugenda ebwiru natandika ogikola nga ndi mu maka g'omwami wange oyo nga takimanyi wabula olunaku lumu agenda n'agwa ku bipapula byange maze okuva ku kampuni bamaze okundigistralinga bakebedde kino bakebedde kiri ebipapula nkomyewo nabyo mbiteeka wansi w'omufaliso oba yali yeefulukuta ki abigwako ng'asooka abisoma nga ngamba Maria biki bino konze bipapula byange oyagala genda bweru akati oyagala kundekawo akati oyagala kunsuula wano nze nga nsirika nga mugamba ngenda kusuulawo olabye ngenze ononkuba n'ebisirani bwe ntyo wamaze nga process yange etambula eno nga bitambula mandi awo nga kampuni tempita mu kuva awaka navaawo kampani empita enkubira essimu nti kaseera kaweddeyo ebula ennaku 2 otambule ngenda ku kampuni ekyantwala ku family planning Mwami Sozi nga ntegedde nti process yange kati etambula saagala kuddamu funa lubuto naye nga sure 100% nga manyi tuli balamu ate nga nange sendeguza bbali awo nga manyi ebyobulamu obirala byo bijja kuba safe. Olunaku lukya nga kampuni enkubira nga mukubira essimu teyaliiwo maze fumba nga bulijjo namugamba bampiseko ku kampuni kaŋŋende nga mpaakinga ennaku nga 3 emabega kampuni yali yantegeezezaako nti weetegeke tunaatera okukuyita nga nsombamu ebyange ebyanguwa nga mbitwale wa mama wange kuba tewaali wala nga mbimutwalira nga era emigugu gyange gikyaliyo nakati ewa maama eyo eno nalekayokko ebintu ebimu. Mwami Sozi nze muntu asiba omutima ku kintu bwe mba nga nsazeewo okukikola. Omwami wange nga mukubira nga mugamba omanyi bampise kangende ndabe kye baŋŋambako ye kale nti abaana konze abaana mbaleseewo naye ndese enfumbi nga ŋŋenda nga ntuuka ku kampuni nga baŋŋamba ennaku ziweddeyo nasula ku kampuni ennaku ennungi zaali 2 nagenda Lwamukaaga nsulawo Olwomukaaga Olwesande ku Mande nga tukeera tulinnya nziramu okubira omwami wange nga ndi ku kisaawe wamma entebe amugamba nze ngenze abaana bange bankuumire
okuzaako emabega katono okusomba ebintu byange mu nju. Omwami ndowooza yakimanya kuba obuti buno butwawanikangako engoye alaba bukalu, ezange tezikyaliko. Mwami Sozi nze muntu abeera waka nga nja kuzimba amasepiki, amasowaani, amabaafu, bino ebibaafu ebinene. Nali mukyala mutetenkanya nga ne ku kyalo njoza engoye, kati nga ngula bino ebibaafu ebinene byonna nga nabipakiramu ebyange, ebikopo byange. Nali mukyala ajjumbira obubiina nga mu bubiina obwo twegabira ebintu bikalu, ebisowaani ebinene ebigazi bipaakinze. Ndowooza kwe yalabira nga talabamu bintu n'agamba kaaweddemu dda. Wamma nga mukola mugamba ngenze nga bwe ndi omukyala mutetenkanya ku kasimu kange kwaliko obusente. Nga ngamba ye buno obusente mbutwalawa? Ngamba musindikire, nga musindikire emitwalo 15 nga mugamba ezo sente zikubeeremu n'abaana. Wamma nga nninya nnyonyi nga nzija ntandika okukola. Ekibuuzo ky'Omwami Sozi ekisembyeyo nti obulamu obutambudde butya bukyanganvaayo. Ng'era omuntu omulala yenna obulamu obeera obutambuza butambula. Nakuba ekiro kyange emyaka 2 n'omwezi gumu nenzirayo. Nkuddayo saatuukira wa maama anzaala kubanga tuli baneiba ku kyalo ew'omwami n'ewa maama. Si gye natuukira, nagendayo oluvannyuma lwa wiiki emu ntuukira wa maama omulala ng'eyo mmalayo nayo wiiki emu. Kati ngenda ogenda wa maama anzaala nga wayise wiiki. Era nasitulanga omuntu gw'omanyi ava ku kisaawe nga ngenda wa maama anzaala nga ngenda omulabako. Tuuka wa maama omutima gunnuma ogw'abaana. Ensawo emu gye najja nayo suitcases zino nga nteekamu obuntu obumu bwe natwalira abaana. Ziwukira manju kuba awantu we wali obaddeko era tewakyuka era tewabula. Nga bannyaniriza maama gundi akomyewo naye ng'akomyewo suitcase gy'asumulula temuliimu bintu. Ebintu bye yatwala ng'agenda tebinadda. Omwami wange olwandabako yali excited nnyo, oba yali amanyi agenda nakulya ku vanilla kutundula ku vanilla. Ow'amasaalinda bwe natuuka ow'abaana ow'omwami wange omubuuzaako n'abaana ne nazaala, nayingira wa nazaala wange sambabuuliza mu nju wa musajja nga mbabuulizaako awo nsitudde ku baana bange. Twanyumya awo ndowooza essaawa nga 2 n'ensiibula nzirayo wa maama. Ekiro ekyo yajja ngoberera. Bambi ndowooza yali ayagala kutundula ku vanilla. Ne mugamba munnaye nedda, nze ndeka. Ebbanga lyemaze nga siri naawe simanyi bw'obadde otambula okitegedde. Simanyi bulamu bwo obutambuliza. Nangamba kale tugende enkya jangu tugende mu ddwaliro kuba naawe sikwekakasa. Ne mugamba okay, tonneekakasa gye mbadde tomanyiiyo. Enkeera nga nkubira ngamba jangu tugende mu ddwaliro. Naye ng'omutima Mwami Sozi nga nze buli we ntunula ku mwami wange oli mpuliranga yantama. Simanyi mpuliranga ekintu kindi ku mutima nga mpulira naye nga twezimbye. Namusanga mu muzigo n'obwo obulumu obuliwo obubiri nga tubuzimbye babiri, tusuze ku njala, tusiibye ku njala. Embeera nentabukako. Kati bwe ntyo nenvaayo. Maama ne mugamba ono n'atandise okunnondoola wano nze kankusiibule nga nzirayo wa maama oli omulala. Bulamu butono nnyo, ekiseera kitono nnyo nenvaayo wa maama. Nenoonyanoonya akalimu, nenkola akalimu awo, noonya olukapita nkomyawo bweru kubanga akasente kange saakasanga. Era nagenda emukono eyo kuba n'omuntu gwe nakamalira nali nafumbirwa eyo mukono. N'omuntu gwe nali gwe nakawa akantereke w'eyo omukono. Kati bye bimu ku byantwala wa maama ow'emukono. Nve wa maama ngenda olaba omukyala annyonnyola naye Maria kino ABCD sente za ndobo kuba kitaba kutaba ku ddobo nkana.
wamanga ngenda ku poliisi y'Emukono ng'omukyala simukuba mu by'amateeka nga tebamunona tebamusiba waliwo wobuulize mwami Sozi nti omuwala yandyagadde okuva mu bufumbo. Nze kyenina omugamba nti amalenga kwekkaanya munneewe kisinziira omuntu omwagala njagala ki mwami Sozi. Mwami Sozi omwami oyo ye yansookerako ng'omwana omuto. Ebbanga lyonna nzize embeera naye simanyi kuwankawanka bbali naye omwana omuwala ayagala okuleka obufumbo bwe amalenga kwetegerezanga munneewe. Mwami Sozi bino ebyobugagga simanyi biki tubireka ku nsi naye ekintu ekikulu kya bulamu ssebo. Era omwana omuwala alina kubanga yekkaanya nnyo munneewe n'olaba life ki gye mulimu mu maka gammwe. Kyemisinga omwami wange baana bokka. Sirina lunaku n'olumu lwemisinga omusajja oyo omwami Sozi okulimba kubi. Maria agamba nti Guy tamumisinga. Nina ebintu biringa bibiri bye nandyagadde okwogerako wano tuveewo. Ate mbyogera eri abaami n'abakyala. Natandise ngamba nti ng'engendo endala ne love oba relationship oba marriage along the way ng'ogenda mu bulamu bwo mu lugendo lw'obulamu bwo wabaawo akwegattako akusaba omwegatteko gw'osaba akwegatteko nga mulaba bwe munaatambula mwembi binaayanguwamuuko okusinga bw'obana ng'otoba nabyo obwomu. Naye ekimu ku biruma kwe kutambula n'omuntu gw'otaddemu obwesige nga okulinnya kwakulinnye kabonero akalaga nti alinga akusindika okuva mu mmotoka nga tapaakinze naye ng'emmotoka edduka n'alyoka akusukuma obweri n'akulinnya. Njagala kukkiriza nti mu bufumbo bwaffe mu relationships zaffe omwami teriiyo mwami atambula na mukyala we mu lugendo lw'obufumbo bwabwe atamulinnyangako. Teriiyo mukyala atambula na munne mu lugendo lw'obufumbo bwabwe atamulinnyangako. Neeno mu ba boyfriend girlfriend tosobola okungamba nti mutambudde emyezi 6 nga muno takulinnyangako. Oteekeddwa okubeera omukulu ekimala okutegeera kyentegeeza mu kye bayita okulinnya. Osobola okungamba nti omaze mu relationship ne boyfriend wo omwaka nga takulinnyangako. Girlfriend oyo takulinnyangako. Kakati tusoose ne tuneutilizinga embeera okukkiriza nti okusobya kubeerawo. Tusobya batusobya. You will find it everywhere. Olaba nnyoka akuzaala akusobya n'omusobya. Togendangako mu lusirika ne kitaawo, mu lusirika ne ssengaawo, mu lusirika ne bestiiwo nga bwe bibeera eyo byonna n'ogalangata n'abakozi bo n'ovaawo binnyo ne babboosi bo. Obulamu ekyo kye buli naye njagala tubyawule. Bw'onoonyereza ojja kusanga nga kituufu yanninnya ng'oggyeko ekisa kya Katonda ekitusobozesa ne kituwaliriza ne kitulera ne tusobola okusonyiwa bannaffe. Wabaawo ko ebintu 1, 2, 3 kw'oyinza okusinziira okusonyiwa munno. N'akulinnya. Abamu batulinnya, abamu tubalinnya ne tutamanyirawo nti tubalinnye. Ng'osinzidde ku gwe nga gwe ye ng'akola bw'ati. Omanyi mu bufumbo eno era nsaasira ababuyingira nga mubuyingira mu emasagga. Ojja kusanga mu bufumbo omukazi akomplaininga omusajja okukomawo leeti. Nga bw'onoowuliriza omukyala ajja kuwa ensonga lwaki si mumativu n'omusajja okukomawo leeti. Ate wallahi nga talimba. Nga kituufu omukyala abadde mutuufu okomplaininga lwaki omusajja akomyewo leeti.
But let me shock you. Oluvannyuma lw'okuwuliriza omukyala bw'okwata amatu go n'ogaaziko omusajja akomyewo leeti ne mutuula ojja kuvaawo ng'okakasa nti omusajja okukomawo leeti abadde mutuufu ate ng'alina ensonga eyimiridde. N'olwekyo bwe tubeera mu relationship nga buli muntu agamba nti gwe wanviiriddeko okukola ensobi bweti, I wouldn't have done this, but because you did this, I also. Agamba kategaliyo agasurviving kyetegeeza. Eriyo abaagalana abalina enkovu ezikwatikako ng'omusajja asobola okugjayo omukono gwe bw'ati n'aguteekawo n'agamba olaba enkovu eno mukazi oyo. Enkovu nga bamudressingako ekiwundu ng'akugamba mukazi oyo. Eriyo omukazi gw'osanga ng'alina enkovu, katuve ku levo y'ebiwundu, ng'alina enkovu nga bwe tuwulidde Maria nga eyagireeta ye musajja. Ne munnange nga wayise emyaka 5, myaka 10 nga bakyali bombi ate nga basanyufu, tekitegeeza nti tewabaawo bitatambula bulungi, naye nga weebali ng'oli awulira akyalina ensonga lwaki alina omwami oyo, lwaki alina omukyala oyo. Ng'ekyokulabirako kya Mukama waffe Yesu bw'alina enkovu ezaamuleetebwako ffe bennyini abaana b'abantu be yajja okufiirira ne tumuwanika eggologoosa. Enkovu agiina, naye bw'aba agiina alina ensonga lwaki omukwano gwaffe naye tegwaggyibwawo ekiwundu n'enkovu eyo gy'atunulako ng'alina ensonga. Bwe tudda wano ekisinga okuba eky'omutawaana kwe kubanga omuntu eyakuleetako enkovu talina ngeri bw'akiraba nti wakosebwa. Alinga akirabye nti wakosebwa akulaba ng'akisussizza ennyo, ekyo twakyogerako kyaggwa. Naye nga ekintu kyayogerako nti kyaggwa n'ekiwundu kyennyini tekiwonanga. Ffenna tulina enkovu ezitutuusiddwako abo be twagadde mu bulamu ba be twagala, kyokka nabo bazirina. Enjawulo nti abakyali bombi waliwo omu ono eyaleeta enkovu eyalinnya munne, waliwo akabonero akaalabika nga newankubadde kyabaawo naye takyenyumirizaamu. Mu simple terms omuntu ono nga sijagamba somehow somewhere, omuntu ono nga ali remorseful, ng'awulira gwamusinga. Waliwo abantu abasobezza bannaabwe, abalinnye bannaabwe ne balumwa n'okusinga be balinnye gye bali mu bulamu. Osobola okusanga omusajja ng'alina ekintu kye yasobya mukazi we, naye nga bw'obateeka ku minzaani n'obapima ng'omusajja akosebwa okusinga bwe yakikola. Lwaki? Yawulira nga bumusinga, yalaba ebivudde mu ekyo kye yakola, n'ayongera okutegeera kye yakola bwe kyali ekinene ku munne, n'alumwa. Kyavaawo ayinza bba nga yazaala mwana, ayinza bba nga yamukubanga Maria, ayinza bba nga lya ssente ze. Kyonna ekyabaawo ono bw'azuula omutawaana ogwo kivuddemu ku munne n'aba remorseful. N'omulaba waliwo abantu Katonda be yawa ekisa nga basobola okukola ensobi mu ngeri ey'ekyejo, mu ngeri y'ekulabira okumpi, mu ngeri ey'obusungu, naye nga ensobi eyo bwijja ne bagiraba ng'olabawo okumenyeka. Abantu abo nja kutandikira ku kya bulijjo. Ogenda n'otunuulira mukyalawo ng'alina enkovu ku lubuto,
bwe baamusala ng'azaala omwana we n'otunanogaa nze naleeta enkovu eno ku mwana w'abandi yatuuka ku kiso kino ng'azaala omwana owange. Abamu tumalira okusonyiwa bye batannaba kutwetondera ng'ekyo kyokka kyokka mmanduso. Waliwo abantu abamanyi ensobi zaabwe ng'asanga mukyala we ng'anaaba bw'ati n'alaba enkovu gye yamutuusaako n'ajja mu maaso bw'ati n'amuyimirira emabega n'amugamba mukwano wayisa emyaka egi mu kavuvuŋŋano ke twalina enkovu eno nejja ku ggwe. I am still sorry about it ng'akitegeeza. Tuve ku nkovu zino ezirabikako ezikwatikako. Abantu balina enkovu ku mutima. N'agamba nti baze yakikola gayi wange gwe nayiirawo omubiri oli najjukira bwe yakwata tuition oli najjukira bwe yasaba deedi ya famire ye nga n'okukimanya tekimanyi n'ayiwawo omubiri olw'omulenzi n'abalenzi bangi n'akwata temunawulira ku balenzi batunze bijja naye ng'abitunda lwa muwala nanga tuliya n'aba n'ekiwundu ku mutima ekyamuleetebwako omwagalwa agenda ng'ayinaayina. Enkovu ezo nno nkovu naye waliwo abantu Katonda be yawa ekisa ng'asobola okutegeera nti munnange namukosa. Lwaki njogedde bino? Bw'osisinkana omwami eyali omwami wa Maria n'omubuuza nti otegeera obuzito obwava mu kye wakola Maria, abamu abeerawo nga talina n'amaanyi gannyonnyola kyamunobya wa musajja kati bwe naamunnyonnyola kimuyambe ki? We yatuukira okubanga yamuteera ne ssente ku ssimu ng'anoba. Ono omusajja ategeera nnyo, yabitegeera nnyo ebyabaawo. Singa njasamya akamwa kange ne ŋŋamba Becky nti oli musiru, ekigambo ekyo nga kyenfuluma tekizitowa tekimmenyamu wadde kyangu nnyo okukifulumya. Naye amaanyi agakikontrolinga n'agategeera obuzito bwakyo bwe njogerako nga temuli kiwuka bwewusi, olumala okunfuluma ne kitomera Becky kiti yayinza okukubuulira kye kyamukoze. Naye obusirusiru bw'abantu abamu abaami oba abakyala ofulumya ekigambo n'ogamba mukazi wo nti oli musiru n'agenda mu depression n'asinda n'alumwa nga bw'omubuuza agamba nti nze okuva lwe waŋŋambye nti ndi musiru wankutudde. Omwami ng'agamba banne like seriously ekyo alina oba nga yakyogedde nga takitegeeza nnyo kiri awo kubanga tosobola kusigala ng'obeera n'omusiru naawe ate oba musiru wakubiri ate oba gweoba musiru na nnyo naye gw'ogambye nti oli musiru bw'areceivingze ekikompolo ekyo ky'osindise y'amanyi bwe kizitowa. Kakati kikwetaagisa okureceiving ekisa kya Katonda ekitegeera nti olulimi lwo lusobola okubeera akabiriiti akakoleeza okusaanyaawo ekibira. Ntera okugamba nti oba oli awo omuntu oyo alwawo ennyo okusonyiwa oba n'atasonyiira ddala neyeetonda naye aba agwana okutunuulirwa. Nze nzikiriza nti buli muntu yali asonyiireko. Teri muntu nga ye yazaalibwa butasonyiwa. Bw'otegeeranga nti olinnye munno njagala kukakasa nti okusonyiwa osobola okufuna. Ky'otamanyi oba ky'otalowooza nnyo lwe lusozi n'olugendo lw'oba oyolekedde ng'otambula okutuuka ku destination nga ye ya forgiveness. Nabadde bothered nnyo nga mbuuza nti omwami ono bwe yategeera nti mukazi we gwakubye n'enkuba gy'amukubye ne gy'abadde amulowooleza kubanga omukyala yakonkona simanyi oba omwami yawulira oba teyawulira. But the mere fact nti otegedde nti
omukyala yasuze eri neyamusibya enviiri wa luganda lwo, ekyo kyokka kikumala okuwanukayo. Kati n'otandikira awo nonga mukyala nkubuulire nsonyiwa obusirusiru bwange, kambabuulire omukyala asobola okusonyiwa ng'okitegeeza kirimu ebintu bingi. N'eriyo abaami abasigala nga bayinaayina, nze kati nategedde, nze saategedde nti teyasuzeeyo, kati ansonyiwe, ekyo tukiveeko. Kati ye neyeesaanya ng'ekyalaba kiwedde. Beki kyayita normal shit. So do you think that is normal shit? Bw'otegeeranga nti olinnye munno, kola gonna, sala gonna okutereeza embeera. Kyo kyenzikiriza kiri eki nti nga Katonda akkulembedde nga weewaddeyo ddala, omuntu oyo asobola okukusonyiwa. Tolinnyanga munno n'otegeera nti omulinnye n'osigala ng'oyinaayina n'omuleka yeesootinge. Mubeeramu obulabo, mubeeramu okulaga nti okyuse, mubeeramu okulaga nti otegedde ebyavaamu, nti otegedde nti onaalumwa, nobeerawo okwo okumwetayirira okukulaga nti otegeera ebyabaawo. Oli ajja kumbuuza nti ekyo kitwala bbanga ki? Simanyi, kuba nze sinze mukazi wo, sinze bbaawo. N'ekyenzikiriza nti nga weewaddeyo kisoboka n'otebenkeza omutima gw'omuntu n'alaba ekiwundu nga byabaawo, naye ng'ekiwundu bw'akiraba ajjukira ebyabaawo ne gye byawunzikira. Abasinga alaba ekiwundu kye baamuleetako ne gye byawunzikira, ng'ekiwundu kiringa ekyongerwa okusima obusimo. Eri abo n'agamba yes byabaawo, naye njagala omuntu ono afutaye. So he was violent. He was violent. But I love the fact that he realized n'abeera sozo omulala. Nti omukazi ono yali akosa bbaawe mu ngeri bweti, naye yategeera omutawaana ogukivaamu. Byabaawo, naye njagala omuntu ono omupya mu ye. Kyenavudde mbagamba nti teri mu bantu abaagalana ng'oli talinnyanga ku munne. Lwaki abo abeerinnya bakyali bombi? Waliwo ekyama ekyo. N'abaawukanye ng'oli yalinnya oli ne basalawo ne baawukana, waliwo ekyagaana bano nga baakikola. Kale toyinza kukitegeera ng'okipapidde. Nsaba Mukama akunjagalire ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, and we all say